Tuyanze nnyo mwenna ab'ekumi na kwanda boyugi era nawe subscribing okola omulimu gw'amaanyi. Wena atana subscribing atwalisawo subscribing era nawe atana bakumpera kano ka video ka like mbadde sawo kampele ka like tuwere nga twogenda mawule gaffe. Olwaleero Don Asiyah akomyewo mu Uganda, poliisi emukutte ate nga ye Aviator bambi kitalo nnyo eri family ya Mina mukazi we bibino mbireese. Ate nga ye malaya owe Dubai yakomyewo mu Uganda asuubiza okuwaako Calvin Kayanja bibino mbireese. Gwatana kumpera kano ka video kala kimbadde sabo kampele kala tuwenga tusobola kweyongera mu maaso. Mama wa Mina kizuse lunaku olwaleero afiiriddewo obudde bwa kumakya afudde nenga tetunategeera ensonga lwaki yafudde nenga kizuse ntino yafudde era nga oba ogenze ku Facebook ya Aviator wamu ne Mina balina Facebook page ndooza mugimanyi balina ne YouTube ndooza osobola ogendayo n'okebera era yavuddeyo na postinga bambi nga alaga mbuno mama we yafudde era nga bambi kyanaku eri family ye saawa zineeno. Abo ate nga bo tubavuddeko omusajja ow'obwaguuga Arthur Kaima, the best TikToker wali e Saudi Arabia budde n'atutegeeza era nga Don Asiyah yamukubidde essimu olunaku olwaleero omuntu atuuse wano Uganda era poliisi emukutte. Ndowooza ka video ngenda kabalekera maaso awo mwewulireko temugamba ate nze ayogera ebigambo bya Don Asiyah oyo gwe muyita Don Asiyah omutikke leero tumutumye mutikke ngaba mugenda mu binju etekako kubanga mmwe mukimanyi nti bw'oba toyogedde ku Kayima ebintu tebigenda kutunda. Kaakati nze njagala kubabuulira ekintu kye nakola ekyo kyo si kyegaana era nakikola. Mukyala oyo azenga mpolokera wano omugambo. Omukyala oyo najja nanvuma buli kimu. Omukyala oyo nantemako omugambo n'ogutasaana Kayima nasiika okitegeera. Era omukyala oyo nabagamba ne mbakutira ekintu kimu bantu bange ababwaguuga nti nze Kayima wajjanga n'omumwe ntula n'ensirika omanyanga nti ebibyo bibi. Era bwe kyali bwe kityo nenzijjayo emmindi yange ey'ekitiibwa ey'ebbeeyi ey'emito 8 n'entubula wano ku kaliri kange ne mukomootere emmindi. Ekyo nakikola. Ekyo nakikola. Sigenda kukyegaana nakikola. Namukomootere emmindi ya mito 8. Oluvannyuma lw'okumpolokera omugambo simulabangako, tamanyi, sigendangako we, tajjangako wange, simulabangako mu bwenyi naye ngali eyampolokera omugambo nange kye nakola ne mufuweetere emmindi. Iye bw'wabanga waliyo omusango ogulopa omuntu okukomootera omuntu emmindi ebintu bivuddeko malaya Brenda Miles oba Brenda Miles era nga mukimanyi kabaka the baddest the gali amanya gonna ndowooza mugamanyi gonna geyita wali eri ku TikTok naye olunaku lwaleero avuddeyo nagamba Calvin Kayanja nga wali asinziira wali ku SB4 nagamba Calvin Kayanja bambi neesonyiwa. Calvin Kayanja gy'omuwadde magezi ki? Calvin Kayanja bambi neensonyiwa sikumanyi tomumanyi ndi mwana muto sente zange wezigwako nja kuddayo nkole endala okitegeera ate nekyanze sirirabo z'abakadaama abagenda kujja bakusabirize no nze ndi mukazi yeekolerera naze Uganda okuwummulamu kyobola sina pressure sidya like in trending nga wembadde before no ebintu by'amawule nabyesonyiyeemu naye nkusaba olaba eno video nensonyiwa ndi eno ndi fine sente zange ndi right okuzikola mu kyenjagala nga wagamba naye nakava Dubai nensasanya sente zikukwatirako wa sente zo nze sina kizibu ate mbwe wali bambanja no sente zange nzeerira nga Brenda kitegeera newensobola nzinywamu omwenge zonna wezigwako ndinye ennyonyi nenzirayo tewali yantuma sente okitegeera so nensonyiwa siri kadaama siri na mulevo z'abakadaama ate kyosuubira tosuubira mbojja kumala olabe Brenda mu kamera nga asabiriza inze oswadde. Oza message emutuuseeko omukulu naye wawena nga oli eyo ng'oli fani wa Brenda ali fine mbadde mumbuuza Brenda ali tuddawa Brenda yalagawa takyatrend ng'ali fine ali ne Benja bali mu maka gaabwe n'entebe gye tuzze oyisa Ntebe road n'ogenda Kajjansi n'ogenda paka Ntebe bali ku mazzi. Lwaki bagamba bakyatrendinga yange bambi bagitwala sikyalike
ndineno eya Brenda mu 04 ene mitwalo 13 followers kati yo bampadde break sobola kupostinga ate abasinga je babadde bamanyiddeko lwaki bazitwala gondiza nange simanyi abantu balopayo video zange webala bazitambudde nnyo baziropayo ne bazijayo kati nina nendala je postinga ko katono kale mundinde malirize bye maliriza mugenda kundaba olina kyofumba ndibuba ndinde